Omuwabuzi wa President ku nsonga z'entobazi Professor Gilbert baali baseka Bukenya avudde mu mbeera n'alagira poliisi okukwata musigansimbi Patel Pinacre abadde yeefunyiridde okusaanyaawo entobazi mu ggombolola y'e Gombe ng'ono asangiddwa aliko olutobazi lwayiwamu ettaka asobole okugaziya essundiro ly'amafuta erya Bano Petrol Station. Omuyindi ono asoose kwegaana nti si yennyini kifo awayiibwa ettaka kyokka ddereeva w'ekimotoka ekya Sinotrack ekibadde kiyiwa ettaka amuwaddeyo bw'ategeezezza Professor Bukenya nti Patel yamulagidde okuyiwa ettaka mu lutobazi luno. But this land and the other where they're pouring is not the one. And where they were dumping? Is not the one. There is before, there is a boundary also wall. Our land where they have the boundary wall. Ettaka lino babadde baliyiwa kiro na misana era Professor Bukenya alagidde omuyindi ssaako n'omugoba w'emmotoka bakwatibwe nga wetwogerera bakumibwa ku poliisi y'e Matugga. Mulabye Uganda bweggwawo. Mulabye Uganda bweggwawo. Bano abayindi bo tebakyafaayo kyebakola ku Uganda. Buli wasaana wali entobazi bayiwawo buyitaka nammwe mubirabe. Agende ku poliisi bakule statement bannange bakule statement ani yabakkiriza okujja wano okuyiwa ettaka n'abali era benswanze mu lutobazi nabo baweereza ku poliisi wana mugende mukole statement tulabe kiki kye tusobola okukolawo okutereeza ensi. Professor Bukenya yeeyongeddeyo ng'agenda alambula amakolero ag'enjawulo agazimbibwa mu ntobazi nga bw'atuuse ku kkolero lya Kuki Prime Care International omu ku balikulira asabidde ebiwandiiko ebimukkiriza okuzimba mu lutobazi nga tabirina ng'amutegeezezza nti abirina ali Kampala era ng'ono amulagidde okweyanjula mu woofiisi ye ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Now we can come to your office, we can submit everything. We have everything. I want to see You see, we can't build this big place when we don't have permit. We can build. We have all the details. That one I can bring to you. I want them. Who is handling my brother is in town. This one was the me, I'm just working in production. They will bring 100%. If they have told you the details of your office, they will bring. So we meet on Friday. You can come. It's Friday at 10 o'clock. It's okay. No problem. Professor Bukenya asinzidde eno n'asaba abantu okuloopanga abasaanyaawo entobazi mu b'obuyinza era n'asaba gavumenti okuba n'omukono ogw'ekyuma gwekwasa abasaanyaawo entobazi kuba Uganda egenda kusaanawo. Gavumenti bw'eneeba eteekayo gwa naggamba nga tetaddeemu maanyi ga mukono entobazi zijja kuggwawo n'ebibira. Ate n'abaffe bannema ba NFA ba gavumenti bano ba local gavumenti bwe batalekeraawo kwagala nguzi obusente obutono bwe babawa ne babawa ebipapula bano bye batulaga mu maaso kijja tuleetera obuzibu. Mba nkoola bannayuganda mwonna gye muli bwe mulaba ng'omuntu wa kikanga kino ayonoona kye tuba tukola kibeere kimu mukuba enduulu. Aba local government bano oba mmwe oba bagombolola oba bakatawuni council oba district bwe batewakaabye mwongere okuba enduulu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.